Kulaze emboozi ng'abantu abalabirira abawangaala n'endwadde ya Nalubiri beemulugunya ku bbeeyi y'eddagala erikozesebwa erya hydroxyurea eriri waggulu nga basaba gavumenti okubayamba ebawe eddagala lino ku bwereere bwe kiba kisoboka erisse mu malwaliro gonna. Bongera okutuyambako nti hydroxyurea atuuke mu malwaliro gonna. Maama yenna gy'ali nga bwe bagaba eddagala lya ARVs buli mwana abe ng'asobola ofuna eddagala eryo eribayambako okubatangira ofuna ebizibu ebijja olwa sickle cell. Minisita omubeezi ow'ebyobulamu ebya wansi Dr. Charles Ayume ng'ali wamu n'ebitongole ebyenjawulo ebikwatibwako mu kwanukula yategeezezza nga gavumenti bw'ekola obutaweera okunogera ensonga eno eddagala. Amalagala hydroxyurea ne hydroxyurea kati emyezi 2 emabega nga balaunchinga production line eya hydroxyurea. Kati mu mbeera n'ekibiina ekitaba abatabuzi b'eddagala mu ggwanga Chief Pharmaceutical Society of Uganda kirabudde ku kabi akayinza okubalukawo naddala mu bitundu bya Busoga n'ebitundu ebyesudde ebibuga olw'okukaluubirizibwa abantu kwe basanga okufuna eddagala lino eribayambako ku bulwadde bwa Nalubiri. Obulwadde buno bwonoona ebitundu eby'omubiri ebyenjawulo, so bwe kiba nga ayambiddwa omwana ono naye asobola oba olyawo okuwangaala. Mu Uganda buli baana kakaaga abazaalibwa bafa nga bakali kuweza myaka 5 egy'obukulu. The most affected region is the eastern region of Uganda, particularly the Busoga region. So we intend to make accessibility and availability of this expensive drug especially. Wabula bano bagumiza abawangaala n'endwadde eno nti ewona era esobola okujjanjabibwa nga mu mbeera eno bakwataganye n'ebitongole ebyenjawulo omuli NDA, National Medical Stores n'ebirala ne bategeka emisinde egy'okusonderamu ensimbi ez'okugulira abalwadde eddagala era ligabibwe mu bitundu nga Busoga. Kirabye ebiseera bingi nti eddagala lino terimala era kwe kusalawo tukwasize wamu ngaffe ekibiina ekitabakanya abatabuzi b'eddagala tube nga tudduukirira abo abadde basobola okugenda mu malwaliro gano ne batafuna oluusi ng'eddagala eryo liweddewo. Mwaka guno ekigendererwa kyaife nti buli muntu ayidde mu misinde gino agyetabemu nga ekigendererwa kuwonya bulamu bwa muntu. So mpita buli omu bambi mwekebere ku run eno tugenda kubeera ne free testing, free screening, mujje mukebere tutegeere abaani abalina trait obeera ng'olina trait n'ofumbira omuntu atalina trait abaana bonna bavaayo nga bali 100% bulungi. Nga basinziira mu lukuŋŋaaniro bannamawulire ku kitebe kyabwe ku Pharmacy House e Kyambogo bategeezezza nti omuntu omu ku buli bantu bana alina ekirungo kya Nalubiri ne bannyonnyola okusoomoozebwa abantu bano kwe basanga nga kwotadde ekirina okukolebwa okuyamba okukendeeza obulwadde buno bwa Nalubiri. Munsi yoona abantu emitwalo 30 abazaalibwa abaana baba n'obulwaire buno. Ate bw'otuuka mu Uganda kyayonoonekera irala. Buli mwaka abaana emitwalo 2 gizaalibwa n'obulwaire buno. Ekitegeeza nti buli mu baana abazaalibwa n'abakuzeewo mulala ku 4 muba mwalina obulwaire buno. Obulwaire buno busobola okugemebwa era tubugema tutya? Tubugema nga ogiire weekebeza ng'okaali kubayira oba kubayiza oba nga buli mwana azaalibwa akebereibwa okubona oba atambuza obulwaire. Kyambadde Shadrack Joshua, KTV Amalindire.